bwe bityo bitambudde mu kulonda katugendeko mu nsiike ebyemizannyo tulabe bwefiiriddwa abantu babiri ab'enkizo. Ensiike y'ebyemizannyo mu Uganda ekubiddwa enkyukwe oluvannyuma lw'okufiirwa abantu babiri mu lunaku lumu nga mu lunaku lw'eggulira kuli ekibiina kya Uganda Badminton Association Shaban Nkutu Muziransa yafiiridde mu kabenje k'emmotoka ku luguudo lw'e Kayunga mu disitulikiti y'e Bwikwe ng'onaziikiddwa olunaku olwaleero mu disitulikiti y'e Bugweri. Omugenzi yalondebwa mu kifo eky'okukulembera omuzannyo guno ogwa badminton mu mwaka gwa 2017 nga wafiiridde abadde alina emyaka 54. Ate mu kiro ekikesezza olunaku olwaleero yali minisita wa Buganda w'ebyemizannyo Oweekitiibwa Albert Ssemakula avudde mu bulamu bw'ensi oluvannyuma lw'okuteegera ku kufa kw'omwannyina. Obwakabaka bwa Buganda nga buyita minisita w'ebyemizannyo aliko Oweekitiibwa Henry Ssekabembe Kiberu basaaliddwa nnyo olw'okufa kw'Oweekitiibwa Albert Ssemakula. Amawulire g'okuwummula g'okufa kw'omuweereza wa Ssaabasajja Kabaka minisita gwe naddira mbigere Oweekitiibwa Albert Ssemakula nga bannabyamizannyo tugafunye n'ennyiike n'ekikangabwa kinene nnyo ddala. Twagala okutuusa okusaasira kwaffe eri famire yonna yonna, abaana, omukyala n'abantu bonna bakwatibwako okufa kwa munnaffe ono. Nasanga ng'amaze okusima omusingi mu kuzimba obukulembeze saamenya musingi guno, kubanga mu Buganda tulina ekizibu ne mu ggwanga lino Uganda nti abantu bajja mu ofiisi muntu ayagala amenye atandike bibye. Oweekitiibwa Ssemakula empiira gy'amasaza alina we yajja yagituusizza, kubanga era tunajjukira nti we najjira wano nakivuba mu bufunda bwe yali amujjuza ng'atandise okujjula. Kitegeeza nti gyali giyina we gituuse, era omusingi ogwo kutwazimbirako okusobola okulaba nti emyaka gyonna egitutuuse Namboole. Kabenge Yusuf, Salt TV, Omunyo.